Okuzanyira abaana balina talenti zaabwe ku mitwe. Bagenda kuba nominatinga okutegeka awadi lwaki tebabasasulanga ne bajja ne babakolera bukolezi. Awadi mulimu sente. Bulijjo babasasula. Ekifo kya awadi bategesemu sente. Ekifo kya awadi baali bawaddemu sente. Chumi TikTok awadi ozirekedde ani? TikTok awadi ezigenda mu maaso. Zirekedde bammayidi abatukolera. Guno omwaka nabagamba nga gutandika. Sigenda kwegula. Bw'oba onjagala nange nkwagala, bw'oba tonjagala nze sijja kukubulira kyange. Mbadde ngenda kugamba nange sikwagala. Naye bw'oba onjagala nange nkwagala. Bw'oba tonjagala togenda kunyononera budde. Nakoowa okwegula. Bambi onjagale bambi. Lekayo. Lekayo. Chumi TikTok awadi ozirekedde ani? TikTok awadi ezigenda mu maaso. Zirekedde bammayidi abatukolera. Tegesa awadi. Era nze omu ku bawangudde awadi nze best tiktoker akyasinze naddala mbadde wakabinyo naddala nga mbadde mu kkomera. Kati awadi ozirekedde ani? Ngenda gikima kubanga bino bikulu okusinga awadi. Osazeewo wategeka obutegese Kamiliyoni. Dr. Jose Kamiliyoni asinga awadi zonna zonna ze bategese. Togamba nti yategesa awadi temwekakasa. Wangi? Yategesa awadi temwekakasa. Nze simumanyi Kasamba awadi y'amanyi. Tomumanyi? Nenze Kasamba awadi simirako buzibu. Tweyanzisebo. Yo. Tusanyusa okulayasebo mu ggwanga mujje. Kyekiriwo. Ali stade. Waliwo TikTok awadi ezigenda mu maaso mu ggwanga. Lwaki sigyoli essaawa eno? Ani sizimanyi. Nembalo gibaddewo emirundi mingi. Waliwo kakati ekiriwo kiri bwe kiti. Agamabaala agakyazanyira abaana abalina talenti zaabwe ku mitwe. Waliwo amabaala temanyi bategese kuzanyira abaana balina talenti zaabwe ku mitwe. Bagenda kuba nominatinga okutegeka awadi lwaki tebabasasulanga ne bajja ne babakolera bukolezi. Awadi mulimu sente. Bulijjo babasasula. Ekifo kya awadi bategesemu sente. Ekifo kya awadi baali bawaddemu sente. Bagambye nti awadi egirako sente. Ani agambye? Bwe bagambye abategesi. Lwaki bawogedde muwendo gwazo? Lwaki nedda ne bwe batogera muwendo gwazo. Ffe tujja buuza enkya abana abawangudde. Babuze mwaddemu sente. Bakunominatinga ne bakunominatinga. Newemba ndi nominated. Okunominatinga kupanga sente. I can't be played on my head. Because when we go there, they sell their drinks. People do come. And nothing we gain as we TikTokers. So kati simanyi be bagamba, simanyi bategesa awadi zaabwe. Bama abo kati atekatele bala. Bala ki? Waliwo ebbaala eri eyo ku munaku. Musasule abaana bajje babakolerenga ku TikTokers night. So si kubatega butego bwa awards. N'omwenge. Bakolera mwenge. Chumi ogamba ki? Abategesa awadi kumannyeko mwena mulinga ebimere by'empisi. Kakati Mutoro atwalabye obusazeeko enviiri. Kabadi ki? Bagambye wazeeyo mu firimu. Firimu? Olwedde nzanya firimu. Wavudde ku TikTok n'osabako n'enviiri. Enviiri nagisaze lwa character. There is a character that I'm gonna be playing. Yeah. Akwagala yandyesunze nnyo kuba yalabye nga Mutoro asazeeko enviiri, mubulire ensonga lwaki basazeeko enviiri era lwaki? New character. New character. We're bringing new character. Ogenda va Mutoro nde mu school boy ogenda kola otya? Sola va Mutoro. It's what I can do best. Osobola kubeera mu Mutoro. We just change characters. Nga olaba askari, olaba student. We just changing characters on people what they want. Yeah. No, I'm producing my movie. You're producing your movie? And what was the movie director? The producer, the director, Where was Zanyi? Zanyi. Muganda waliwa? Ani. Muganda wo? Ani. Nina banji. Kokola naye.
Lasta, nina Mutamivu, Galmene, nina Sechimpi. They are busy. They are preparing for, they are having a show, National Theatre, 10th March. Yazubeda Biantalo. So that they are practicing, preparing for you people. You be there. Okay. Omuntu akukobera ku TikTok, mugambere akagambo kamu. Mwagala nnyo. Omwagala nnyo. Teri kyensinga kwagala nga bafaani bange. Tweyanzisa. Yeah.